yenna mwandu wa Kafeero tekigenda kuvaawo oba mukyagala wate mukyagala ale ye mukazi Kafeero gwe yasinga okwagala lwali luyimba yamuguye emmotoka empya kyagigulira mmwe bali yagigulira abo abajja bazunga anti lwali luyimba yafuna contract n'agulira Bisiriku y'emmotoka empya lwaki yagigulira abo yali ayagala anti waliwo akuba yali akoze proposals ezaki ez'okufuna contract eri lwaki yagigulira mukazi mulala lwaki abakazi abo si be baali mu ddwaliro ng'omusajja oyo afa lwaki yabagamba nga njagala Bisirikirwa lwaki gwe yayitanga omwana w'omuzungu bwennyuba mine nabudde obusungu bwennyuba ye Kajjansi yali ya mwana wa muzungu bwogere batategeera omukazi yabagamba twava emaganju ne tugenda Kajjansi nga bazimbye Kajjansi naye baayimbira oluyimba simanya amaka gaabeerangamu Bisirikirwa n'abaana ba Kafeero niba omusajja bwe yafa Bisirikirwa yali mu ddwaliro nga yamujjanjaba yawa abantu update n'abantu bonna bagenda okuba amasimu nga bakubira ye yali mu nteekateeka z'okuziika oba ebintu bya Kafeero abitunde byammwe kati bigenda kubeerawo pakali tebitundibwe bwe wazimba singa tebatundawo singa wazimbawo singa buli omu teyatunda eyasikira singa tulinawo tubeera kali yeeka 28 zigenda beerawo pakadi Bisirikirwa yafunye lawyer bazitunde yafunye abaana batunda bya kitaawe ne banaabyeekawo era bajja bitunda kali abo basenga abo abakajjanjaawo okumanya abaana eyo famire ye yannanganga nfu Mukama Katonda asonyiwe ojjogerako obubi babagambye abaana ba Kafeero bali bana omusayi gubalonzemu bana gweki kufuula sayidi zodde ku musayi gwe guwandula atali wa Kafeero kyekyaki olabira bwe emisota egiri mu nsi tulina ekika tunoonye ssente tusonde bwe baliziika abaana bano tebalina banyaabwe batugamba luli omuzimu gulina gwe gwakwata tewali muzimu gwe gwakwata taliiwo balimba oba owulira ng'omwana wa Kafeero gwe omusayi gwamuwanudde akuluma nnyo olina gye bakuzaala mutwale bamuzike ku kika kyewammwe ale bannange embeera Bisirikirwa nfuna kibooko neŋŋenda neeswanyula bonna abali ewaka bonna ne baswanyula ne bavaawo ne mbalagirako bwereere n'oyo omuwala oyo ewatti nti alemedde mu maka naye muswanyula emiggo ne mugobawo b'ennyumba egwa nga teriimu muntu obuyinza abantu badde babulekera omukazi oyo oba banoonyimba za Kafeero singa bazifunamu ssente singa tebeekyangira ku mukazi oyo naye bandi era asobola ogisigazaawo ne Kafeero lwafa bandi ye neefa naye singa tebamanyira mukazi oyo kimanyi bandi singa nakati ekyaliwo naye gwe omuntu afudde mubbye mwenyini mwabadde ebyuma ababba ebidongo mukimu ne mulukayo ebidongo byonna ne mubikima abatali bayimbi kubanga ye wedde yali muyimbi naye asobola nosigala ng'ayimba ennyimba za bbaawe ne zirabirira famire owedde ye muyimbi ate kompooza asobola owandiika n'ayimba n'ennyimba empya olimba terwali lwe lwali lulu yali asula naawe gwe wali amuwaako mwalimba lwali lwa Bisirikirwa lwali lwa muntu mulala gwe wali amuwaako abakazi mubaleke bannange balemedde ku mukazi buli avaayo Bisirikirwa ekyo kyewakoze naye n'abalina sirimu bennyini bali kumunenya mwenga muyina sirimu nga temweyogerako lwaki wayogedde tino Kafeero yalina sirimu teyamuyinayo yamuwayiriza mujja musuna mumusuna omukazi teyalina wakogera nti Kafeero tazaala mwabamulemerako n'asooka n'abagamba nti enkwaso zaafa bagenda mu ddwaliro bo bennyini ne bamukebera nga enkwaso zaafa ne bamubuuza lwaki tesobola kuzaala dokita n'abagamba omukazi mulamu naye omusajja enkwaso zaafa singa yabaasuna mukazi oyo tetwandibitegedde naye mumulemerako oba abitunde byammwe Kumukutu kwetuli tweyanzege mwe nabe kumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali eddala abeberako abatava ku Tronaz Media
amanya Trans ndine mama Zabu mama candidate mama Feza mama Mugalanda mama Zabu ne mama Feza yenze jeba ikuba naye mwe n'abatulaba mjebali tekirala kyemba njogera duweddeyo mama Zabu eyabadde n'omwana wa Kafeero omu gwe bagambye nti abe Fort Portal bamubanje nyeba naye mubbi muyaye so muyade ne manager ne mubuuza manager amanejinga ki muyaye baba na Kampala mwe bagezigezi wade ne manager kali manager oli mwana wa Kafeero ate kufuka okubera mwana ayigwa kuwandudde ofuna manager abera agenda ku managing ekyo kyokka kiba kyakufudde serebu alina okubeera ne manager namubuuzizza Kafeero yani erinnya lye eryokubiri nga talimanyi namanya yakitabo lyakubiri ndikale ne mugala kale tuyimbireyo oluyimba lumu ne bolimbako afu wadde dipo nazigala wadde walumbeza yatalumanyi nafe abaatazaala tusinga okumanya ennyimba za kitaawe nembuza kati engeri omusajja gwakugwandudde ozzaako ki ngenda kujulira ajulira kiwola gyamuliko aje bafuna omutamiivu nakuza obulevu ne bamutwala mu mwana wa Kafeero tamufaanana namufaanana abaana bwe mwoza bafaanana Kafeero babafaanana wano mu bifaananyi naye bwe batuukako tebabafaananamu wadde n'akamu era nze kyandetedde wonnabyo gwe badde bagamba asinga ofaanana Kafeero ne mutuukako kyandetedde okukkiriza nti abaana abatuufu baleka bali bana muyinza okuba nga muli ku mukazi oyo mumukolimira bisirikira naye ng'akituufu abaana bali bana abasajja bangi abalina abaana abatali baabwe naye tebakimanyi kali abakazi ba Kafeero bonna be yasembayo okwata bonna nga tebazaala oyo bisirikirwa omwana w'omuzungu era bonna tebazaala tegeeza omusajja akituufu ddala enkwaso zaali zaafa siba lwaki Bannayuganda bawakanya nnyo bisirikirwa eyasulanga n'omusajja eyasula naye eyali naye obudde obusembayo ate mumuwakanya waaki sooka otubuulire muwakanya waaki oye kalinga gwe wonoofa noofa nera ojja kufa ate nobeera alupaka wano wagulawo ekibanja ojja kufa bakuziike mu 25 meka 46 kyekibanja kyekituufu kyenjagaza kukufa ne bwoba togulaga ku poloti oba olina ewokuziika kati nze jesi ndinaayo mwezi wano ofudde ntandika omukazi wajja agamba bannange musajja wange yaleka baana be bati nze ntandika okuwakanya omukazi gw'osula naye gweyambulira yakumanya ennyo okusinga abalala bonna si yandi waliwo omukazi w'empeta bisirikula ye yaliwo kati singa mwamuwuliriza Kafeero yawasa ku mpeta oli yayenda ne bamugoba mama wa Swazi yali ow'empeta lero kimanyi naye yafa nga bamugoba dda kati nemukuziika kwonna kozinga mwe mwati banaakubazaala eyaliwo nnamwandu omukulu yali bisirikirwa era nga bwe balaga mu mawulire gwe tulaba kaseera lwaki mujja muwakanya yakugambye yakuza abaana ba Kafeero nera abaana be yamuleetera bana nera beebo kati mumuwakanya kuki singa Kafeero yali azaala bisirikirwa yandi muzadde bukubanga yali yakafa naafuna omusajja bwe yanaazaala naye wali mumutaddeko ogw'obugumba waliwo manager we yavuddeyo n'ayogera manager yasobola kumanya ennyo omusajja okusinga ono amulaba obwereere baneemuwulize nnyo kale wadde abakazi oluwo bakisussa ne baagala naye omuntu ng'afudde engeri ebbanga muwulirize nnyo omukazi oyo abadde asula naye aba amanyi bingi ku ssaawa esembayo ye yali naye yali akolanga manager nga bagenda mu contract yabeera naye ye yali manager we ebiseera ebimu nga yabeera manager we bisirikirwa yaliko manager we naye kika tobimanyi va ku baana abayaayo abajjawo ne boogera ebitakwatagana bisirikwa yaliko manager wa Kafeero we baagereramu MTN okusaninga ezo ddiru zaaki bisirikwa yali manager ye yamweyambulira nga gwasula naye yamufumbira emmere budde obusembayo mu kufa ye yamujjanjaba ye yamunazanga nga yeepamidde ngamala mugamba mbuno oyo muyaaye omukazi mumule kalino kakuwulira abantu bangi abatali ayiza ekisinza Bannayuganda kye basobedde mwagala Kafeero muli faani waabwe faani wa Kafeero
bagambye abaana bakafeera abatuufu be bano aye lwaki musondera abali abatali batuufu kati basondera baaki tusondera bano omusayi gwe guwandudde kale awo mubeera mwagala kafeero wamuba mwina be mwenoonyeza njagala nnyo omuntu nze nfudde badde onjagala nnyo ate osondera abatali baana bange fu kyesondera abange sande balisondera bazoba baswazi aye basondera bana zekamawule bamuna abaana ba kafeero ekyobugagga kye balina okimanyi gwe tebalina nnyo kyabugagga kiri awo kafeero yaleka ki ennyo ekiri awo nyimba zibagenda zijjamu ki bakole bukozi kasookedde babeerangawo bakazifunamu ki ennyimba za kitaabwe koperati ya Uganda gye mwogerako tekola kozi we bagenda ozimba ku siteegi babapangise muli wano mukaayana abaana bakafeera abatuufu beebo namwe basajjamu abali abaana be mulina abamusiba mmwe kubaana kumi olinako bana sibabuka nakumbagamba nti abaana be mulina siba mmwe naye temuwulira eriza kola dyeni era wabiyeesonye obulugo bakuwa omukkirize abantu bambali mu nsonga za kafeero naye nga naabo bennyini abaana be balina tebakakasa oba baabwe kati babuli Katumba mwe yali ali abantu nalya ne Nabagoye ye abaana bonna balina babe tennaba kukozesa babe ali kuba kafeero nze munsasa bakwasa busungu bakola omukazi yabagambye yakula n'abaana bana kafeero be yamuleetera ye yabeeranga ekajjasi yali mukazi wa kafeero abaana bana mubalabye be bagambye nti maka gekajjasi gaaliga mwana wa muzungu abo boogera byebateki kyona mulenga ajejembuka nenga alaba ono waajejembuka amaka gekajjasi bisirikula musajja we yafira bagenda obbalumba bana ababukedde bagende bwe yayimbira ebisigiro by'abafu ekajjasi basanga yani kyolaba Lubisirikula alina abalabe bangi buli omu kyasanze kyayogera bayimba bwe yayimbira olimba lwa ebisigiro by'abafu bukedde we yagenda ewuwe esooka enoonye esooka ebbe genereta basanga yani ewaka oba Bisirikula teyatabira kajjasi tebagenda kajjasi tebasanga Bisirikula naye mukazi wewaka nga bba etaliiwo kati mugambe teyabeerangayo abaana bennyini be yakuza bakugambye twakulira mu nnyumba emu nga Bisirikula ye maama waabwe kati ate mwe abataaliyo muwakana ngeri gyowakanya ebintu bya maneja byokiriza ebintu bya maneja beno wakanya eby'omukazi gwe yasulanga naye nze munsobera omugole w'omuzungu babagamba yali project yejabuzi n'abaana amukonakwanako awo byakiyaayo naye nga tabangako mukazi we temutongole nti wuuno mukazi we yali ogwo yali Bisirikula alina amakaaga gamu agekajjasi nag'omukyalo ate nga ag'omukyalo tegali mu mukazi omukazi yagenda naye omukazi mumulemeddeko munamwogeza n'ebyama wuyo yagenza okugala yali asanguza dda mumulemeddeko nnyo mujja musuna mumwogereko munange newembanzi wamulaze omwogeza ati omusajja we yalina siriimu endagaano yagivuddeko mumulemeddeko swazi kati muli ku Bisirikirwa Namuli Katumba amugambye ke yayasizza ebyama kiri ekyama kyaffe kyali kyakuttale kali ye Bamuli Katumba ali bulungi nnyo naye ye naye amanyi wanaafa yatusiibula ddala nakola n'ekivulumbu agenda kufa wuyo akyali mulamu lwaki teyafa ojuga ekimu kye yakola n'asooka ajja ku stage ng'awenyera ng'ali mu kagaali ng'ayagala na kuzirika ne tusonda ssente Mwami Katumba agenda nga waali fenga netubimujjukiza ziri nteekateeka za Katonda mukwano n'okupawulo okufa nazo zaali nteekateeka za Katonda omukazi mumuleke mukibuuza omukazi emyaka 2 temumwesonyiwa teyafumbirwa yazaala omwana ekyamuzaaza omwana kakasamu abaali bamuli obubi nti nno mugumba kyekyamuzira kyola yazaala omu yasobola okuzaala abangi famire Kafeero yamuliko ng'omukazi oyo yakafa ne batwala n'essuuka ze yasulamu banzibba famire yabannanganga ogiyita Nyango baatuuka ekiseera Kafeero nga yakafa Kafeero nga yakafa babba nesu bagoba Bisirikirwa ku sport ne bamujjako n'essuuka bwe yali asula yasize mu loogi omuntu yasize mu loogi omulabirawo kati oyo teyasuze waka toyinza kubanga wasuze waka n'osumagira ku ssaawa 5
nze malibu oyogera ebigambo byo mbiteekako nyesira otegera omukazi bamukyuya nga mubaawe yakafa emyaka 2 agimaze mu kyamucu yeke mumwesonyiwa bakati bisirikwa yakokoze kino kyemugamba mwali mwagala nnyo Kafeero singa bisirikirwa muno muno awo ni aba manager be bali bamwagala kubanga bali bamufunamu tewalina nnyo kye bali bamwagaza oli yamwagaza kubanga yali yamwagala asigaze ekitiibwa kyenna yenna mwandu wa Kafeero tekigenda kuvaawo oba mukyagala oba temukyagala ale ye mukazi Kafeero bwe yasinga okwagala lwali luyimba yamuguye emmotoka empya yagigulira mmwe wali yagigulira abo abajja bazunga anti lwali luyimba yafuna contract n'agulira bisirikule emmotoka empya lwaki yagigulira abo yali ayagala anti wali wakuba yali akoze proposals ezaki ez'okufuna contract eri lwaki yagigulira mukazi mulala lwaki abakazi abo si be bali mu ddwaliro ng'omusajja oyo afa lwaki yabagamba nga njagala bisirikirwa lwaki gwe yayitanga omwana w'omuzungu bwennyumba nina nawulidde obusungu bwennyumba y'ekajjansi yali ya mwana wa muzungu boogera batategeera omukazi yabagamba twava emaganju ne tugenda ekajjansi nga bazimbye ekajjansi naye baayimbira oluyimba simanya amaka gaabeerangamu bisirikirwa n'abaana ba Kafeero niba omusajja bwe yafa bisirikwa yali mu ddwaliro nga yamujjanjaba yawa abantu update n'abantu bonna bagenda okuba amasimu nga bakubira ye yali mu nteekateeka z'okuziika oba ebintu bya Kafeero abitunde byammwe kati bigenda kubeerawo pakati tebitundibwe bwe wazimba singa tebatundawo singa wazimbawo singa buli omu teyatunda eyasikira singa tulinawo tubeera kali ye ka 28 zigenda beerawo pakadi bisirikirwa yafunye lawyer bazitunde yafunye abaana batunda bya kitaawe ne nabyekawo era bajja bitunda kali abo bolawo basenga abo abakajjanjaawo okumanya abaana eyo famire ye yannanganga nfu mukaba Katonda asonyiwa ojjogerako obubi babagambye abaana ba Kafeero bali bana omusayi gubalonzemu bana gwekikufuula saidi zodde ku musayi gwoguwandula atali wa Kafeero kyekyaki olabira wewe emisota egiri mu nsi tulina ekika tunoonye ssente tusonde bebaliziika abaana bano tebalina banyaabwe batugamba luli omuzimu gulina gwe gwakwata tewali muzimu gwe gwakwata taliiwo balimba oba owulira nga omwana wa Kafeero gwe omusayi gwamuwanudde akuluma nnyo olina gye bakuzaala mutwale bamuzike ku kika kyewammwe ale bannange embeera bisirikirwa nfuna kibooko neŋŋenda neeswanyula bonna abali ewaka bonna ne baswanyula ne bavaawo ne mbalagirako bwereere n'oyo omuwala oyo ewatti nti alemedde mu maka naye muswanyula emiggo ne mugobawo olw'ennyumba egwa n'egwa nga teriimu muntu obuyinza bandibadde babulekera omukazi oyo olaba n'ennyimba za Kafeero singa bazifunamu ssente singa tebeekyangira ku mukazi oyo neeyo bandi era asobola ogisigazaawo ne Kafeero lwafa bandi ye neefa naye singa tebamanyira mukazi oyo kimanyi bandi singa nakati ekyaliwo naye gwe omuntu afudde mubbye mwe bennyini mwabadde ebyuma ababba ebidongo mukimu ne mulukayo ebidongo naye mubikima abatali bayimbi kubanga ye wedde yali muyimbi naye asobola nosigala nga ayimba ennyimba za bbaawe ne zirabirira famire owedde ye muyimbi ate kompooza asobola owandiika n'ayimba n'ennyimba empya neera olimba terwali lwali lulu yali asula naawe gwe wali amuwaako olimba terwali lwa bisirikira lwali lwa muntu mulala gwe wali amuwaako abakazi mubaleke bannange batemedde ku mukazi buli avaayo bisirikira ekyo kyewakoze naye n'abalina sirimu bennyini bali kumunenya mwenga muyina sirimu nga temweyogerako waki wayogedde tino Kafeero yalina sirimu teyamuyinayo yamuwayiriza mujja musuna mumusuna omukazi teyalina wakogera nti Kafeero tazaala mwabamulemerako n'asooka n'abagamba nti enkwaso zaafa bagenda mu ddwaliro bo bennyini ne bamukeberera nga enkwaso zaafa ne bamubuuza lwaki tesobola kuzaala dokita n'abagamba omukazi mulamu naye omusajja enkwaso zaafa singa yabaasuna mukazi oyo tetwandibitegedde naye mumulemerako oba abitunde byammwe kyemugamba emyaka gye yamala ne Kafeero talina contribution ku bintu bya Kafeero
mwatazaala mwana lwaki gwe yafaayina mwabazaala nga teyabafutititi kafe yalina abakazi abazaala abaana abo abalala bonna lwaki sibe yali nabo mu busaawo esembe lwaki yalina ono atazaala ogamba ono yeeyitaani ono gwali naye oyo omwana wa Kafeero yeeyita mwana wa Kafeero muwanguzi lenyeri sirimanyi asi muwanguzi gwe basondera ssente milioni 2 plus ne bamuwa ettaka ne bamuwa n'essimu olaba kati ebyo singa babikwana waliwo abaana ba Kafeero mpola kati esondera otya omusaayi gw'okusudde n'olekawo ono omwana wa Kafeero fa era kyolaba ati abo si bawagizi ba Kafeero batuufu kati nasobola osanga Swazi ne musimba omutwalo kubanga ndi muwagizi wa Kafeero ate njagala kitaawe awo mbanga awadde Kafeero musaayi gwe gwennyini naye gw'oli ono musaayi gwe gwawandudde ate gwe muli okuwa ssente ndowooza bunanfuusibwa Abannayuganda mwefuula nti mwagala Kafeero ate ne mudda ku sayidi y'abaana omusaayi gwe bagwo gwawandudde bamwe tasobola kukwata bakubasaasira babasaasira ki baleeta bamaama baabwe baagaba amagulu nga tebamanyi kati nga muwanguzi mwama we yafa bw'aba yafa abantu bangi abatalina kika nange ndi wano siina kika siriiwo abatwala siina kika naye ndi naye yandibaddewo okyegaanyi kika siina kika tokimanyi siina kika bazadde bange bajjanga abapakasi ne banzaala ne bafa kati ndi awo siina kika alowooza muli naye nga bannange abantu bangi nnyo abatalina Kafeero bisusse bigenze wala abantu be babiremezaamu ze ngero nga bwe waliwo n'abifunamu naye ekyo ekyambalamu kigenda kujjawo buli kimu endoliito mbalamu yabbe omusa kati balamu abbe omusaayi agufunemu ki afuniramuwa agukwatemu abaana batabeera bakafeero babeera bakafeero afuniramuwa olwedde mugagga yagenda ofuka minisita nga mugagga ebintu bya Kafeero byalina obwo obutaka bwalina obujiiko bw'ettaka bwalina Kafeero balamu abulina emirundi nga 10 kati Kafeero aba amwagaza ki okugamba abaana be mbuno si baana be n'okuyingira mu bintu bino yali anoonya kujjawo ntoolindo naye yakikola kiveewo ayona ne kyeyongera kati Swazi manyi gwe twesiga genda ewa kitaawe okwate kibooko ofuneyo abayaayi bakuba oyo omuwala bamufulumya ennyumba agende ewa kitaawe kiki ekyo kyotegeeza bamugjewo balage ekifuba singa abaana abo babagobera from day one singa bino byonna tebiriiwo anti kati omusaayi bagenda gwongerayo neeba n'agutwalawa nne be bali gutwalawo abaana ba Kafeero be bubana ekikulu Bannayuganda temwasoma kati wawuye ekigambo lostam count kuba temutegeera nti n'abasajja bangi tebazaala tebakimanyi nti namusajja osobola ozaayo abaana 2 be bakizaala ggumba nedda kizaala gumba oba ojja kuddamu ozaale naye kasa spams zifa ate ozikebera batinya asobola ozikebera kati obeerawo ng'okalakata n'okumala ng'omala naye nga sipamu zonna z'omala nfu abasajja batyo gye bali bangi kati entosobola oli yakugambye twagenda mu ddwaliro ne batukebera natugamba tosobola kufuna lubuto mu Kafeero kali waliwo ababeera ne sipamu zinga namwezi mulimu ennamu nga 2 oba 5 ababeera n'endala zonna nga nfu completely zonna nga tekuli wadde ennamu nga zaafa dda nti bamanyi nti tekiriiyo oyinza okuba n'abakazi nga 9 kati olwokuba nti owenzi bw'abakazi ate Kafeero yayagako nga mutamiivu ayinza okwebaka ku mukazi ng'oyedde alina olubuto lwa wiiki egi kati olwokuba Kafeero yamwebakako n'agamba n'aluwa Kafeero abo abaana bonna si ba Kafeero ate tebamufaanana mubami ono amufaanana nnyo wa kyogamba kati abamu baleese baleete ng'ono gwe wabadde naye oyo tewa yeze nabuzi bamugambye faana Kafeero genda ku musaayi naye n'agenda yesa tamu obeera otya ne kitaawo olwo minisita mba amunoonya anoonya wabwere ssente azimpe nsasulemu abammanja si mwana we anti amunoonya kozesebadde waba omusaayi bagukutte naye olwalaba eyo omwana ne mmutunulako bwe tukumasomaso naye njogera naye bigambo ebi 3 nze ng'omuntu ategeera nategedde n'abalala bangi abalinga ye abatali baana be
nimwesibye ku mukazi bannaye aye bisirikirwa mbeera gwe njase byama byonna ne banvaako omukazi bamulemeddeko mumanyi yabeeranga n'olinga bali bati omwana w'omuzungu gwakwanye wano nga nange ndi mukulu ntegeera mu nnyumba y'ekajja nti yali yemu n'amabi amalibu ne nga ne bannange boogaye batategeera oli alina ssebo alina ne alubamu ono yali mukazi wa Kafeero yamala naye ebbanga bwe riti ono yali mukyala we kakati ne waliyo n'omwana ali Masaka talina baana Kafeero yalina abaana bana beebo temutongerako baana be tutamanyi waliyo n'ali Egypt terino owa Egypt yesobola omukkiriza namulabye ng'alinga amufaanana aye ng'egye bamuzaala mu 9 sipamu zaali tezinnafa oyo ye namulabye nange sobola omukkiriza naye bano aba wano ku ground balimba kasi omusaayi bagutwalibwa bbalamu bakazi bakola obuyaye abasajja bennyinyi abali mu nsonga zino tebamanyi nabo nti abaana be balina mu nnyumba si baabwe bwefunayo omusajja yenna abaana nga abasukka mu 10 agenda abakebeza alabe ababe baliko bameka babiri nga bonna bakuteesa ku nsonga za Kafeero naye gyaffe yatugambanga twabiranga gyaffe kati waliwo omwana wa ssenga abeeranga omu yekka kati nga ffe abasigadde ffenna tuli baana b'abalenzi naye ng'atugamba oyo ye muzzukulu wange ddala kubanga omuwala ng'agamba oyo ye mwekakasa naye ne bajja kwega beekalangala ono ne bamwega beekalangala asigala muzzukulu wange nga sina ekintu ekyo kyategeeza naye kati wenkuze okitegedde naye kitegeeza nti abasajja bangi balina abaana abatali baabwe bangi omukazi ayagala abasajja 3 mu wiiki emu kati bwafuna oluta aba agenda dduwaani basajja 3 mu wiiki egi oyo ayagadde batono mu wiiki emu naagala kati bwafuna oluta aba agenda dduwaani bonna afunako gwalaba ategeera kati Kafeero gye yali omuyimbi abantu balina kino nti omuyimbi alina ssente buli mukazi gwe yeebaka naye ne bwe yali badde amwebaseeko nga olwedde alina olw'omwezi yali ajja ddu musiba DNA oba tolina kika nga DNA yakuwandudde nga tolina kika guma abatalina bika gye bali abala tebaafa kola ekikyo oyo mwana muwala wa Katenti wakati ye yalabikirawo nga si mwana wa Kafeero lugezigezi alina lungi naye akuumye waka ebbanga lyonna ani yamutuma agenda akuuma ewa kitaawe ani yamutuma ensonga za famire ziba za famire kati tuze kuteesa famire nze Swazi Nagawa Simon ani omulala bali baana nanti nange neegase mu kika tuze kuteesa ku famire za Kafeero kati olwo Stella ng'abeerawo ngaani agende ewaabwe afune maama bw'aba yafa atandikiraawo kasi alina ebukojja bali muziika eyo gaga wanga mukambwe nnyo mugamba kakane mu naye abaana bali tebali mawulire mwaba abaso mujja baana ne Simon ng'avuddeyo muteesonyiwe baana abo Simon tabaako tayogerako mawulire naye ne mujja mulaba ng'avuddeyo wamugamba yatunda ennyumba ya kitawe yali ya kitammwe oli watunda ennyumba saba twogera ne basobera oyo ali ku bintu bya kitaawe bitulina yakuzaala nawe obeera ku bya kitaawo tukwa tugamba tukolerera abaana kati nga nkolanga ngaggawala nga nfa nga zagwajja yeeyagalira mu bintu byange ng'abantu bamugamba mbu oli mu bintu bya nnyina buli muntu alina nnyina alina eyamuzaala bwekitaawe yali mu bakazi nga bano bafuna ttaka buzibu bwa kitaawe bakitaffe bagula mu kyalo abalala ne bagula ab'e Kampala abagula e Kampala beeyagala kati nga nvaawo ngamba mbanyiigira nti bannaye mmwe mwazimba ku ttaka lya kitammwe kitaawe yaliwa buli omu alina kitaawe oba Simon yatunda ennyumba ya kitaawe yatunda ya kitaawe singa yali yagitunda omusayi ne gumuwandula singa tulina ekibuuzo kigamba bw'obanga kitaawe yali mu bakazi b'amabina nga gwono bagula ttaka baddanga mu bakazi b'amabina bakitaffe abalala bali mu ggula ttaka abalala bali mu kubba byapa by'abantu mu kibuga kati abaana baabwe beeyagala kati nga nvaawo nga munyiigira bonna kitange ne kitaawe bonna balina essaawa 24 mu lunaku
tekwaliko mulema bonna balina amagulu oli wale yakola sente gwe n'otazikola lwaki oba omunyiigira Daba omuntu mumulaba yeyagalira mu mali ya kitaawe mumuleke Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivange abasajja nze nyongera okubira omulanga gavumenti mutuyambe muteekeo DNA buli mwana azaalibwa nedda DNA muzeekolere musobola ofuna ze muwa abakazi lwaki tofuna zikola DNA omwana yekanga nkozi tanava na DNA ya mutwalo 5 agata ogaspendigira ku mwana nga talaba na kuzaalibwa kati nga tonafunisa mukazi osooka ofuneza DNA nze lwaki ngamba gavumenti tekali eriteekeo wali gwomanyi nti abasajja abamu bagenda kubanga tebakyazukuka ng'oyogedde bwogezi ku DNA kati nze kankubuulire abakazi muli bakambwe ubuwezi bw'abasajja bwe baliko nze mpagira omukazi asiba omusajja omwana mukakkane mwenda nnyo n'ebitabakwatako omukazi bw'oba olina kyansi asiba omusajja omwana mumusibe nze nnyawo omusajja gwe manyi alina abaana 6 naye tekuli wuwe Nogu. Naye naku waluvaamu walikola DNA erwali yalina nnyini akimanyi naganze lwendigenda ku DNA erwendifa. Kubanga abaana bano bonna sira n'omugwe nekakasa naye nga kituufu neera sibabe. Naye abalabirira kubanga atya okubeerawo nga talina mwana. Namwe kye muba mukola. Kati bw'aba tawekakasa agenda. Omuntu yabakotya ku bakazi 3 olunaku lumu. Abakazi 3 maama n'abana tekisoboka kisoboka fulufiga yatugamba aba Eagles bagendanga mu tour n'apangisa loogi 6 buli loogi ng'erimu omukazi kyogamba gwe bayambangako okubeebakako kali nga baveeri nga babaleetera abaana nga bawakana ne bamuyina ewaka abakazi bammwe n'abaana bebasi bammwe mulekerawo okufa nnyo ku baana bwe bakuwa abaana 6 twala abo bwe bakuwadde wanga nawe okimanyi teri mukazi asobola kukwata mwana n'amuwaayo nga tomwebakangako taliyo leero wamwebakako sobola ati banange nina omwanawo nga tetwegattangako ewa wamwebakako n'amukusiba kati mugume okutte ku makyo wasiza omukazi abalala oba obaagaza ki kimwenda nnyo kaba basiba abaana singa nange nalina amagezi genina kati singa buli mwana wange alina bataata bana ayise no yandyewunziza nga naye kati amagezi nagafuna buyise bwe nantegere ti nina olubuto lwa mwezi gumu nandifunyefunyeyo abasajja nga 3 abalala ng'olina gw'omusiba akwana kitegeera buyise amagezi gajja obudde buyise yandye mamaziza ti singa ono asasula fees asinga osasula fees gwe muwa kyandi tuyambyeko lero omukazi ali atannazaala otera nti olina olubuto weeks 2 funayo abasajja balaba omwana oyo okwera ku south side abeera n'abataata 4 naye nga gwe omuntu omanyi taatawo omutuufu mbw abamu baba tebamanyi baanera tebamanyi bangi aba tebamanyi bangi amuli Katumba ne Bisirikirwa mukakkane bave ku mukazi si bakakkane omukazi mumwesonyiwe mujja mwogeza n'ebyama ebisinga awo ebyogedde dda waliyo ebirala tewali bisinga kaawo aleze embeera Bisirikirwa akola pulogulaamu namba yakakwogera ku kafeero nembayibwa mwinna nemunziyako emimwa yayita bivumaavuma besibye ku mukazi mumwagaza ki kale bamuvumire abavumire ki lwaki bwogera nnyo kyemwali mwagala kyali kimu nange tugenda kola DNA tumuziikula ne mumuziikula
ne bakabera DNA ne kumonera nga ntuufu mufu ky'okuwulira ensonyi nti bannange omukazi twawakanya bwabwerere mwe bwennyini muwulire ensonyi aye era mumuzizzaako omusango mwagala abakunamire bukunamizi kazigendeko ebweru nawe zirigenda wane we zinagenda China era bajja kudda bali bana okujjako nga mwe abazikuttemu okujjako nga mwe neera mwe abazikuttemu we munazikwatiramu bazitwala e Bungereza ne South Africa neera nazitwala baabana bagenda kudda nga bali aba evidence weeziri ti omusajja yali afudde spams weeziri waliwo nawe 19 omwana yamala emyaka 2 omusajja yamala emyaka 2 nga tazina kale nga talya amaze emyaka 19 mu ttaka kati w'emyaka 19 yavuddewa ndowooza olaba olaba kasola wange ekintu ng'abakazi tebaliimu singa babaana abo badde bakimanyi nti ddala bazaala mu Pawulo singa bennyini bajja mu kamera naye basindikayo batya okuswa tewali baafa bonna balamu abasinga balamu kuliko n'oyo mama w'oyo omwana mulamu oyo gwe mwasondedde balamu ono teyabagaye ti nyaye kitaawe gye bali naye singa omwana wonna musibiddeko olukoba eyo wabulevu kitaawe ne nnyina gye bali balamu bana bwe balamu amawoli omwana yafa abantu gwe basondedde sente talina bukojja bukojja ate bukole buti agende bukojja si buli omu tino bebaziika mulimbo tebaliiyo limbo weeziyo eza gavumenti n'eza kesisi bali kuziika mulimbo ofa obwo bwefudde abo tebalina kubasiika tujja bwokya evu tuliyiwe ekiwa mu nnyanja ene option weeri okyekwasa nnyo mu banange sina wakunziika ekika kyo kiba kiramu n'ettaka gye bali gye babaziika naye n'okyegaana tukumemu akafaananyi ng'omwana mama Zabba aza kugambe munange ewansindika sibe banzaala DNA eganye muwala wange omwana we yenna mukwata bunye ne mutwala ewaffe nina ewaffe nina ebukojja bwaffe tebasobola mugoba bona yona balina ettaka ddene kale nga bamugobera ki omutwala n'omugamba munange wano wewammwe ate abaana b'ennaku ze bakyategeera mu kino kika bino bika ali bitegereyo ng'akuze ne munnyonnyola bambuuze waffe mutwala waffe ewaabwe walina mutwala ebukojja bwaffe nzo gamba ndiko ebyo muno simanya omwana wange banamuziika bwe bamuziika ewaffe azuukira oba bwe bamuziika ewalwa kati bazadde bange bona baziika waabwe kuliko omwe yazuukira kubanga nze n'egundi nga njagala kunjokya saagala nnyo okubeera ne ku bijja byewaffe esimanyi abaana akkiriza okunkyomeka naye bandinkyomese ne banjokya bookyoma naye olugezigezi lwe balina abeewaffe bajja kugaana fe tuli baganda ebyo tebikola era awe wali obuzibu bana Masaka naye nze ne bavaayo omusajja n'akaayanira bannaye mugamba bugambi mukwale tugenda ku ddeni oli bwanzaala kubanga ngenda nedabanga ekika kyaffe obwongo bwange tebugattana bunenga naye wano bwe banzaala mama nga abadde omutufunagaye mama weegendereze jjukiramu wano obanga oli wawalala jjukiramu engeri gyeri first born ate wawalukaga first born yaliwe abalukaga nga tebaavaayo obwana 10 yafunako 6 yaliwo yennyini lwaki tebakaayana ti omusaayi mufu ati yennyini yabyekolera Abitex yafunako ogwo yafunako omu wakubaana 10 naye bwetunuulira bino ebintu byonna ebize bitambula ebya DNA n'okira ku makya n'ogamba obangende mu DNA amagulu ne gakukankana n'osooka obyesonyi era watu walina mutima mugumu DNA ezesonyi kubanga nawe kennyini tomanyi oba kitaawo yakuzaala gwenga wooli ataawo yakola DNA ate yali agikozeeko omusajja ati yawummula nga tanagikola owekakasa ati yakuzaala ki ekikozesa DNA ekinkakasa nti kitange nennange bandikaawo wennyini agamba ati awo okaweobujulizi baafa bombi naye bebabana bavaayo naye nga tukebera abaana bakitaawo mwekeberi ojja kwesanga tolina kika tolina wootandikira
omuntu eyafa uba mukebera omusayi mba mukebera gwaki eda bafudde aki mba mukebera ali abasinga bekebeza amaze kufa abantu mujjeko DNA gundi samples bazitereke wozikirira bwoti abantu bafamireyo oba bekika oba mikwano ayo kyakafero nakyagadde kyo muziikwe ne muteka mu keesi empya bamuziikudde ne bamusibira entaana endala ne muteka mu keesi empya entaana baddamu ne bagizi kati bamuziise buto ati si yebase walungi banange ensi eno mugijjeko amaanyi basikayo amagumba nogaba nayiraba nange nja kuba bwetyo olunaku lumu nokkakano n'abadde akuvuma n'omwesonyiwa nosonyiwa nze bene waliwo program eno omusajja Kalippiro ono omuzikuzi w'abafu kayaba n'abaziikula ng'ali live ofunayo obudde ng'olina ebizibu bingi n'ogenda ku live eyo nga baziikula abantu ndeka nosokola obuwanga bwe buwandagala nogaa nabo bano baalinga nze nga balina amabina nesi n'ogijjako amaanyi bujja kuba lumu nange nga ndi bwenti nesi n'ogijjako amaanyi ogita kati kafero ya savinganga sente ze ya savinganga n'agula ettaka zisaanyawo famire ye tubadde okimanyi ze zimulemeddwa okwebaka emirembe sanga bwe yatalina wadde akatebe nga zonna yanywanga nnywe teri yani muziikudde naye byekolera bye bimulemesezza okwebaka in peace sente ze nagamba ofunayo obudde sente ze zinywemu omwenge zaagabemu abakazi abaana basobole okusigala mu mirembe yeeba sikwata essimu bannange ebintu bya DNA bikambwe byokya ate omusajja bw'oba ogenda kukola DNA weesibe bbiri funa akukwatako togenda wekka omusajja okola kya DNA nga naawe tebakolako DNA taatawo ekyo ekibuuzo kye nnina taatawo takukozesanga DNA gwe lwaki oba okebera abaana bo abasajja bona ge bakuwadde gwe okuza byonna baana boleka ekiwandiiko temunkolagako DNA buli mwana ali wano mwana wange ekyo kiggwe oba oli yeetutte yeetwale ku lulwe bana Uganda bayita mmere oluzikira nga bagamba empulirira obusuubu nga bagamba oyo awaliwo yamukozesa ensobi kuwandiika ebyo si bituufu kati bakolenga vidiyo ekirabo kisigale mu vidiyo kwata essimu tugende okola akatambiko okaleke ku bukedde genda kuggalawo kati olufa esewaga NTV tebagiggadde oluzikira nomanyi nga bateekako akatambi ng'obyeyogerera kale nga nze nakola ekiraamo kyange nga ndi mulamu era ajja kiwakanya ebala ex wange n'omwajja ku lumbe walinaananga olumbe mu buyira akadomola k'enfuufu ate abayaga beewaffe bajja kukabayiira era babeere bagezi bannange neggwanga obaani atufuga kyonna kikiri naye nga bannayuganda tulina otuula wamu ne twekkiriziganya n'obeeraawo ne tutegeera nti essaawa zino Muhoozi Kayine Lugaba yatufuga general oba mwagala oba temwagala kkiriza mu mutima gw'omutwe ogaye bannange buno embeera gye tulimu CDF ye yatukwatamu ekyo mubeere nga mukimanyi ate enfuga ye nnagyagadde eyinza okutunyumira okimanyi omulembe gwa Muhoozi guyinza otunyumira kulira bibyo ate okwogera ku byebifuzi ebiye bikolerawo sibine Museveni yakyenyo kyatukuzizza naye tetuggwere mu makomera Museveni gakuzaana Uganda ekyejo oli abeera nayasaba n'avuma omuntu omukulu mu ggwanga ne bamuleka naye ku guno omulembe weesamira ne bakuteera
ate odeba byenjagala ensi tuwaze njagala obbeeramu si bino nti oli yabba kino bamulekewo ode ekolerawo omulembe gwa Mbozi kujja tunyumira ukimanyi banaye ndoza tuyinza butasukka wano naye esaawa ewedde amangu ago omulabi waffe tukwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala naye mwongere okuba nga musubscribinga ate musharinge comments kyekyo mutuwe n'obulango bannange muleete obulango Tronoz Media tubalangire ekintu kitambule bizinesi zikulaakulane bw'otaalange ani anaategeera by'otunda bw'otajje ani anaakulaba mujjeeyo mu kalada zammwe abantu babalabe kisobole okubanga ekintu tukisoosowaza Mama Zabu abakazi mwenna oba olina chance esiba omusajja omwana mumusibe tubamalemu obwenzi mpola mpola kino ekyobwenzi bw'abasajja tulina kyekwatiramu nga ffe abakazi kati omusajja olaba mwenzi nnyo musibe omwana atali wuwe oba olina omusajja bw'ayagala okukolako revenge musibe omwana atali wuwe amuweerere ku graduation omugambo omwana si wuwe taata we yalina otuula mwaka akatabe ka faara abaana kukola ki sajja benda buli kaseera tulina okukumya obwenzi buno nga tukyekwatiddemu akeeza abaana 10 ng'alinako 1 n'ekitundu bakkakkane oli bw'anaalabira ku munne n'oli n'alabira ku munne bajja kkakkana babeere nga tebakyayenda nga bakkakkana naye wali abasajja abatayenda babi abasajja bonna abali mu nsi basajja bakugabana tugabana bagabane abakazi abamu tebaagala kukkiriza nti abasajja abasigala mu nsi bennyini betugabana abo oyinza okola nga oli singo ng'atabe nti ogabana kuwe eno tufena batuteeka abasajja kye baakola batuteeka kutugabane ffenna bwe bbaayo tonaba kumutegeera lwakuba eiza akutya aye kye namaze olaba teri musajja ayagala zaala mu mukazi omu yesi aba atya mukazi we alina ebyobugagga byakuuma abasajja bonna baagala okwenda ate bayaaye mubeere bulungi betulinawo bwe tuba tugabana tetulina kyakukola zennaguma bante gutugabane tugabane abaliwo mbeere bulungi mweraba